tubadde tulinze naye nga ssenkagale wa poliisi General Kale Kaihura alina okuwabulwa kwe yasabye okuva ewa Attorney General asobole okuwabulwa mu kino nti gavumenti bweba erina ekifaananyi bweki ku sayidi omuwabuzi wa gavumenti tusaba tuwabulwe, so bwe tunaba nga tuwabuddwa tujja kgenda mu maaso ku nsonga ezayine wetwogerera. Ensonga ezo zikyali badde bazikwasaganya ku ddaala erya gavumenti. Mukimanyi bulungi nnyo nti engeri gyafulumamu n'engeri gyakomawo neyeyanjula eri security ng'ayitira mu General Sale. General Sale abadde agezaako okulaba nga ayamba mu kuwolereza aine okufuna ebisonyiwo ku sayidi ya gavumenti.